Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukwagala nnyo yonna gy'osinzira okutulaba agwali ku mukutu ogwa There Is Still Hope, ali ku There Is Still Hope 2, ali ku Teaching ne Testimony. Kama tukwebaza olwaleero kitiibwa kyo n'amatendo mu mutukuvu jangu ofuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amin era amina ddala nange nkulamusaako wena eyeekumira ku There Is Still Hope okola ky'amaanyi nnyo okuba ng'otulaba ate nawe alayitinga nawe asharinga nawe mukwano gwaffe ajoininga okola ky'amaanyi nnyo mu linnya erya Yesu. Amina. Kale lwaleero njala tulabe obubonero signs of witchcraft activities or evil forces in your office or at place of work. Obubonero ogenda kivuunula ojja kigira nkivuunule si wali buzibu. Kale obubonero akwolabira afundayo soma olugamba obubonero obulaga okukola kw'eddogo oba amaanyi amabi ku mulimu gy'okolera mu yafeesi yo ewaka gy'osula oba mu famire. So buno obubonero bwa makulu nnyo, bwa makulu ddala, njagala owulirize bulungi. Omanyi tukolera mu companies omulabe yateekamu dde engalo ze bw'ojja bulizi mu ofiisi bw'oza bonna abaliwo bakwagala okitegedde basanyuka babanjulira manager omupya kumbe waliwo eyabadde abulindiridde kale bw'oli awo olowooza ensi yonna ekwagala kumbe bapulaninga engeri gy'okola ki gy'ovaawo ofulumamu bwe kiri. Buno obubonero obulaba mu ofiisi waka ku kyalo kw'osula yimirira kubanga bulaba nti omulogo oba abalogo balina kye bakola oba amaanyi ag'ekibi agatambula. Akasooka pulira pusi epusi buli wolabanga pusi gy'okolera eyo pulira naye ng'ate olaba b'osanze bawuliramu emirembe era ne bakukirira najjikuba gireke epusi no yawano ebaddewo terina buzibu era ffe tulya ne tugisuulira nako n'eryako terina buzibu kubanga bo bali blind bazibe bo bali kulaba omubiri naye ekiri mu pusi tebakiraba kirala nnyo kiralamu bwe kiri kati gujja nga mu ofiisi wotandika okufuna ebizibu entebe weekwokya era ofiisi abamu otuuka n'olekulira n'odduka ne ku mulimu nga tebagobya bw'okola bulanda omwezi gwena kugwako akampuni ate ekubanja kitegedde eyo bipusipusi asobotandika obbiraba gy'okolera gy'osula kabonero akalaga amaanyi ag'ekizikiza kuba nabo aba agenti baagala nnyo okutambulira mu fomati yaki bayibuli egamba nti sitaani naye yeefuula nga bamalayika baki ab'ekitangaala. So gapusa agaago ate owulira ne mu mutima gwo olowoola nga kipusi tokyagadde kipusi no sikyagalirako ddala. Ekyokubiri embwa madongo zitera kubanyuza black bweziti zijja nezibeerako awo like 30 minutes 1 hour nezigenda. Esisi ziri waliwo zino ezikuumwa kampuni ava ku ezo zino ezitaayaaya ezitali zaawo ezijja neziyingira geeti nezibeerako ziremba bulijjo zijja wano leftover netuziwa ziri ku spiritual mapping gweoyaze kulambula. So embwa eziri unnecessarily ezitagwanidde kubeera ozirabira otegedde ziri awo tezirinako ezibeera zikola gwa kuzunga buzunzi. Ezimu ziri ordinary dog naye olina okubeera so serious. Ezimu bandibanga ba agent ng'okuyingirawo tebagaba bakkiriza nga balina okugira mu format y'embwa ne bajja ne bakola byonna bye ejja netula dakiika 3 ne balekerawo ekizibu mutandika ate kampuni neyugale bagira okusala nga abakozi gwe basookerako nti kakati tukutemyeko kaseera naye kampuni tekyakola bulungi.
so era mwegendeza ekyokusatu essebo okufa okufa kuno kulimu ebika bingi oliriza kati olina okuba oli ku mulimu nga waliwo akaseera abakozi bafiira oba mu mwaka nga mulimu omwezi bwe balonda omwezi ogwo wano tutera ofiirwa omukozi oba kiki ne bakomaawo linda gwaddako amana buli mugwakusatu wano kibaawo alwala n'ababubi n'agenda tadda gira nga afiira eyo sinti agenda afiirawo nga mulaba alina kufiira asobola okulwala n'ababubi n'agenda baleme okwekwasa kampuni ate afiirawo nabuja afiirawo baba babuusabuusa alwala n'abeera bubi awo n'asi ne bamugamba tukwaddeyo liivu ya myezi 2 ne bakusasula n'okusasula assistant wagira akwataganya ebintu odda todda obanga bakwangwiriza kiboli lyangu ate ezo kampuni ezimu zitta abakozi ne bafuuka bamaketia ate omukozi afudde ate kijja kiti bagiwamba alinetambula ku product nkajjukidde neyagaza abantu product obanga oyagala nnyo nti noba tokyagala kandi butunga buwooma mbadde ndudde n'okubulya ennaku zino weba woteeri bamuzza n'akola abeera invisible nga bakasoma abayita banga ate ayitawo n'okyama mpirawo nabuyise mmeriyo wano ng'ewooma buli wootuukaawo essebo atisi okyama n'onywawo atisi yadde kasoda ak'olukumi n'ogenda aba wa 10 aba wa mutwalo kudda wagwo kakati wabaawo enfa etategeerekeka eri sadeni weba mu famire muba buli mwezi mufiisa nga mufiisa buli mwezi famire eyo omwezi olwoguto wafaawo omuntu mu baganda lugamba alina empolomolo bw'ogita mpolomolo naye muganda yina ekirieta olwanekidasaidio ojja giyita ensolomolo muganda wange so era ekintu ekyo mu famire nga mulimu omwezi you have observed myaka nga 2-3 olaba kiddiŋŋana bala wabaawo witchcraft wabaawo n'ekyoto eky'omubi amaanyi ag'omubi agabagafugiraawo n'okubeera oyinza okwesanga n'ekyalo nti buli mwaka mubaamu enfa etategeerekeka mu kitundu ekyo nti gundi oli yafa ogwedde oli yafa waati era mwezi weguti ewaka guno enfa eyo nga egenda eddiŋŋana buli mwezi ng'emu yeefaananyiriza ayo embuto abatuuze balimu magezi gatoola ag'omwoyo nja kirekaawo kikulu baliko eyaleese kikonkone newuwo okwaseeko egyo naye tegiba mukaaga kubanga ebiri kakati tulina sicknesses endwadde endwadde ogenda ku mulimu ng'oli mulamu kasita otuuka n'olwala ova eno tolina kikusumbuwa kati oyingira wooti usujjasujja biki notunawo kutukerenda nokakanzirewa wodde waka abana ddaka ebitaano malegamirako ng'otereera omanya ofiisi waliwo ayinza okuba nga ajagala kyekituufu okitegedde nga gyetaaga oli awo olowooza watuuka dda olwokulaba nga ku kampuni waliwo abantu balwala the same disease endwadde yemweyo oli nakaba kino ndakaba kiri olizi bakozesa mmere eyo nja kituukako they poison the food spiritually emmere gye bateekamu obutwa buli omwana olwokulaba okulya wano mpulira noleka nange bujo nsirika naye mbadde ndowooza kirika kiri wonna ng'omanya okitegedde kale ekituuka mu famire mubeera ne same kind of a disease nti kati wano era mwagituma ndwadde ya famire nti munange endwadde y'ekikawafe wano eno wasimula muganda wange wano yasimula n'ennyindo neziga era ozaala omwana nga tayasimula aba si waffe balabira okwo balabira tuli basimula
kalayo abantu otukanga family erina endwadde y'omuntu ogw'olutentezi naddala ekyo nkiwulira nnyo alo nagukaba ndese mu family nagukaba kati bo bakitwala batyo naye kiba kyoto nga kyafiibwa kiba kyoto nga kyoka kiri awo family kwe kifiidinga kiba kiyunka ku family nti family eyo bantu ono mulwadde wakiwanga oli wakiwanga omanya nti munange family eyo obalwalanye ebigundi bye aniya mubukaseba balongoosa taata bamulongoosa n'abaana abazadde kuliko gwe balongooseza n'abazzukulu ne gwe balongoosa ng'omanya kisikire kale batuuka ekisasa nakusiruwaza n'okimanyiira ekirwadde kya kika bakimanyi ne mukigulumbiza essebo ekirala miscarriages okuvamu embuto osobola okufuna olubuto essebo n'otuuka ku kampuni n'otandika okukolayo ne luvaamu ng'okanyira kampuni ne luvaamu waayi ti kampuni ezimu zisaddaaka oba ofiisi eyo gy'oyingiddemu agivuddemu ayinza okuba nga yalekawo ekyoto naye ng'ekyoto ekyo saddaaka yaakyo aniboni baby obwana obutannazaalibwa nga ye saddaaka kifiidingiro obanga kampuni esaddaaka yakyo kati gwe nojja n'otomera n'ogwamu ate osaazaala tosobola era lutuuka myezi weziti n'olwokubiri n'olwokusatu notokolanga gwakuzaalira ttaka kale ate tulina obeera siriyasi ekyo ekyoto n'ova ku mulimu ogwo n'ogenda oba omaze okyambala kitambula naawe ono akirekawo n'abeera n'afuna omulimu omulala kati kisigala wano kimukolera bwe buliwovaamu olubuto oli yakirekamu eri ng'afuna eri nga bamwongeza levo eri aba alinnya kasaala nga bakatoopingako geno wamaziga eri ng'atumya Range Rover gira gisabukulule njagala mpya ebikadde nayo mbikooye akola order kuva mu company direct ng'ofuna olwokubiri nga wevaamu ng'agula kalina ayo n'otegeera yavaawo dda yagenda kati ate abo kye bakola bakola gwa kuzunga amakampuni kulekamu byoto gwe guba omulimu gwawe kati olina okubeera soke yafuulu ng'oyingidde ofiisi eyo si gwe wagisooka ekyo ekituufu ate si gwe wagenda okomekkereza nayo eyo kampuni gy'oyingiddemu omanyi nnyo bigikwatako kalina okubeera omwegendereza ennyo ddala so abantu bafuna this kind of miscarriages bavaamu embuto banga weerite obutono ebivaamu ayo yazanga kirina mu famire nga kya famire abamu kiyinza okuba nga kya famire nga luvaamu nakulako nemune nti nange mwakwetambulira mbu kale ale sani muyaye akuleka yobuzaala kale nattaga ozadde kati kirina kiwangula ne munaye waliwo ekirala kumbe kyekimu eri yali transfer kyava wali eri teyayagala kumalamu nnyo maani ne bakyambusa ku level ayagala just kukuwamuko kasuubi olinemuddukako n'omuddukako ajja kuba afiiriddwa nnyo ekirala operation kyeki mu Luganda bayita okunyoomebwa oppressed onyoomebwa nnyo ozootuuka kunyonga gwemanya naye nga bakirina bakunyooma tirina bukirina nengera nno ali ayomenze saana mugoba ng'aluddayo emyakaaga bosamwagala bitya ali awo bamusiruwaza ayinza okuba nga n'ekyoto kya kampuni kiri omwo ate osobola mugobya n'oba ofa otya n'oba okejjera otya gwe bagoba munaye tujjafuna manager kugamba nze nono nsobola wano ndi kiko mbangezezzaako bana aneekoonako mbuyagwa yaweta ne gwe waddidde mu bigere osa omusala n'omubuuzaako ajja kugamba nakanjako yaani era ye nakanjako omwana w'abafa ababiri
abamala abapa babiri ndowooza bakutiisatiisa kakati sebo ekyo kyo tusobeerawo nga kikwambula ona kikwambula ekitiibwa nga tebakuwamu kitiibwa abantu kwaddeko ka respect nga tebakuwa nga nebookulira neboosasula neboyamba bennyini nga dde bakuyisaamu agengege amaaso bene bandi ekirala sebo hatred oba buyita obukyayi otuuka ku kampuni sebo maze wiikeji bonna basanzayo tebamanyi tebakumanyi bakulabiddeawo naye bakukyayi oye n'akuwalana nga gwe wakula naye naye ngobuli yebanevundana abantu abamu bagamba musimanyi nze nina olutwe kubamba byogera muzendi wa lutwe engeri wakatuuka ku ofisi nnaku 3 naye omuntu nakukyawanga emyaka 2 okyala bukyazi wantu mu lunaku olwo lumu lwemu nga tatanakubuuza nogambira kisidde wange weesibula wekka ebiseera byonna ne bakulaze ng'otuuse lyakomyawo obafunyikola akasanyu nga wakayingira nze nafiirwako embwa abamwe bagamba yafiirwako embwa lwaki okitegedde sebo nti newabanga omusuza mu nnyumba ye wamuleeta omuyambe atukesa nakunyomera mu nnyumba nakukyawira mu njuomulisa gwosasula ne fiizi naye nagenda nagamba baneiba bonna nze kantama naye kaneesibako nzalekeka nagabadde ogenda naye maama atunekakusibako newaanjagala muzembeerawo mba n'omukisa kufuna ssente naye nze kantama sekakakimanyi era nze nkasaasira nokasaasira ekegede awayi ne baneibalawo ne batandikira okukyawa mu nebegattako so waliwo abantu abatambula mu bulamu obwo nirakyo kituufu bangi bayitirivu bantu bakukyawira obwerere nga tolina nakyokoze olina omuyamba mufuti okugamba webale nnyo n'akukyawa nga taba nakulabako nga yesenkiyu gyakuwadde olwakwabazizza nti senkiyu ssebo naye nga ekikufuga kyekyamwambadde nga tali waatyo oshuwa kitegedde ekirala strange items ebintu ebitali bya bulijjo osisinkana ebintu mu kifo ekikyamu nga si bya bulijjo nga biri mu kifo kikyamu ate osanga ekintu mu kifo kikyamu kibanga strange for sure kiba strange kyo kituufu otana kusanga ebintu byeratekeddwa kusanga mu kifo mwebiri kyo kituufu osanga engoye ze ez'omunda nga ziri ku dining nga ne bannange ate bagize bagenda okujjula nga biri ebitambaala kugamba ye ndaba bubi kino olwokusanga ebintu byebyomunda mukatuma aba alina ku ssente wazimba ekiyumba kyo olina bathroom yeyo munda ebintu ebyebisanga ayo biri bweru biri mu bathroom yebweru ogamba osanga akasanya mu mugaati kino nogale bannaye omugaati bagagusenya nosanga ensiriŋŋanyi enyumba gyolina ya tiles naye ate nga mulimu ensiriŋŋanyi ninyi ensiriŋŋanyi ziri omwo zazadde nezaala zinuunyakiwa oli mu ofiisi oli ku kalira fulo ya 10 yesebo naye nosangayo emmese kunguni ya 10 ningeri gye balabirira mu ofiisi yo bakiriina tekisobola kubeera mu mese nga tekisoboka so otandika ofuna ebintu ebiri strange tandika olaba ebintu ebiri strange ebitali bya bulijjo lwaki bwotambula gwosanga ababoda baweesa amakeesi otandika ofuna obulabe ebintu ebitateekeddwa kulabikira olina motoka ekutwale kante ekuyitako na mirambo mulambo batwala kuzi bitandika okuba nga bijja mu bulamu era olunaku lwabadde ki so awo omanya waliwo ekitaliise
ekitali kituufu mu bulamu bwo oba mu ofiisi empapula ozisanga wotateekeddwa ozisanga kino tekibaho lwalaba ate wazirese mu pulinta naye oyinza nokuwa kumugamba naye kiki mbisitede abiri byebikontrolinga byebikufuga tulina mechanical problems obuzibu bubeera mu byuma oba mu mashini kati nga mwabali mu ofiisi abaya mu ofiisi pulinta neegana opulintinga musala wogyagalira laptop oba kompyuta nezejjako nezifirizinga okanda kulinamu okukandayo mu dakiika 5 oba nga teri mu kaseera kolina ekintu ekyomugaso mukama wagambye kola kino ebyo ne bifirizinga akasimu kyokka kakuli bubi olaba ne bawa munno nezikola kyokka kubaddeko akantu kubaddeko kasalale akamishoni akawera ogenda kweyagala gwe n'oviiramu awo oyanga obulamu bukuyiye otegedde n'oyagala otayipinga ekintu nebifa naye ng'ate woba tolina kyoyagala bibeera sitenaze gavaako bukimu naye woba oyagala okukolako ebyamakulu sanaze ne gavaako wegaddako wegakolaki wegwokya pulita egakolaki nebabuuza naye gundi kiki nobaako ku ofiisi nolaba ngende mu kafe eintaneti neyeekyaga namasanyalaze negagenda geneta negana oteeka obakulevo ndala taata uganda wange olina okuba ngaawo nosabira ddala nekinasembayo kwekusumagira oba okubunguuta awateetaagisa agamba oba wakatuukamu oti mu ofiisi wakateeka wali ensawo oyinza olowooza ofiisi mulimu empiso y'otulo oba akajingirawo oti tulo netukwata netukwambala niwirabira nebyolina okukola otera n'okwegalira namu niweebaka tokyakola byoteekeddwa kukola itegera naye obeere walala oba sitede nnyo gamba kasi ofulumako obufulumye bwe awo vuma bulungi nnyo yingira kiri kibaka kibulangikijala nekikubika oyinza nokuba nekiraya nti ng'atuddayo ng'olimukolako n'osumagira kalinaga nekirabika naze mu kifo kikyawe kanve wano ali mulamu wano musajja era kwebaka ndese wano mulekede bizinesi ngwenda mukusumagira agamba alcoholaba nteya my dear friend I get out sorry. Oh, very sorry. What's the problem? No, there's no problem. But you know, you know. Ofuna diru nezikomaawo awo zityawa okufiirizibwa mwe okufiirizibwa okubaita okufiirizibwa so there is some sleeping which is not normal okwebaka okulali kwa bulijjo olabya naye nawe naye enenebaka ate gye waliwo ekyamakulu kyogenda okukola nze bikusobera olusobola otegezaako akanzuuku west nga mukama alina kyakolaze mu nsi yaki ey'omwoyo muganda wange oyinza ofuluuta bagamba bagenda okulaba ekooti y'omukulu engeregete ziri eno yamaye mukulu obadde ki so n'abaana abanaffe betuzaala oba atuuka ku ssomero n'asumagira olunaku lulamba batugamba nga nego wali akasumagira wali akasumagizi kundebwa obasoba nnyo tikitooka obasoba nnyo ng'obeera omwogezi w'egundi nga naye goti aba asomesa bamukwebala kale okubira kerere ate oba wabe wajja tula bulungi what good morning class today we are going to mpola ate abasomesa balina kuno tebakufaako eno si primary secondary tebafaayo gwe weebake gwe gyokoma okuddamu kiraasi omusaala asigala afu omuntu asimagira nga awandiika ogenda okulaba layini yagivuddemu dda oluwarabu oba olikwejjukanya obusota ngabozoyaaaagateke kupipa ogezakunewayimirira
no fuma yogera no banayi bagamba ngofune kumaze munabe ko maaso byonanga teri andoza no kojusa ndwacho ganabi mbali zinakana ali basi sumagira wendi naye tisusa kati oba mezi gali mu tulo tewebuuza naye kiriza Kristo ekituufu yatwala Kristo naye byonna byetwogeddeko Mukama waffe eka yasobola okuyamba gwabadde asumagira oba gwabadde ayita mu mbeera eyo weetaaga Katonda asobola okusomosa gamba Yesu nkwebaza olunaku lwaleero tuliza ekitiibwa n'amatendo lw'ekigambo kyo mpulidde byonna n'ebimubadde naye nzikiriza gwe osobola okunyamba omulokozi wange nakuzoneza obulamu bwange twita mu Kristo Yesu amina era amina ddala kale banafe abali ku TikTok atuba twogera ku bubonero obulaga nti eddogo oba amaanyi ag'ekizikiza gafugira omulimu gwo ofiisiyo ku kyalo okwosula oba mu famire yewammwe ekisookera ddala zeppusi ziyitirira ekyokubiri zembwa necessary dogs ekyokusatu okufa okwekibwatukira oba okufa okubeerawo akaseera akagere ekyokuna zendwadde mwazifulanda za famire kati ekyo kyaffe ekyo endwadde za tuli mukakumeka lwa mukaaga buli ogwomukaaga egutuuka kino kyekibaawo ekira miscarriages kubamu embuto ebyoto ebimu babiwaayo for unborn babies ye saddaaka gye bifuna kale ekyokutta ekirala okunyoomebwa operation ekirala okuwalanibwa okukyayibwa okyayibwa n'awatali nsonga ekirala okubanga byokozesa oba mu ofiisi bifaafa mu kaseera w'obyagalira okubanga bikola bifiira n'essimu yo gy'olina yenyininyini muba n'eddula y'amaanyi ebagibba mwegwa wansi ogira ofunayo kakabiriitinga teri aye nga kyoyina kya WhatsApp oli olikogera na waabweru ogira ofuna ku neiba aye neiba anti awo wakubbirako ddi ndikupoza omulekera zi voice note ekirala okwebaka okutasaanidde mu kaseera k'otalina kwebakiramu ate gwe mwebakira gwe n'ofuluuta obubonero obumu akuubwa obulala bwe tuleseeyo tujja okujja nabo mu kitundu kyaffe kye tuli batukoze ekyokubiri kweno ensonga ate omulemu katono okukomawo bingi bye tulina Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.